Buterevu oli kujika media ensibuko y'amawulire mukwano gwange birungi si birungi anti amasasi galabiseeko wali mu kibuga Kampala era kitegerekeseko nti security guard omu munnange yejje mu bulamu bw'ensi eno gano nno gakubiddwa security guard yennyini ne yeekuba bw'atyo ne yejja mu bulamu bw'ensi eno wabula ensonga yo tennategeerekeka lwaki ono asobodde okukola ekikolwa ng'ekyo jjukira ono si yasoose twalabako Wilson Sabiti yakikola emabegakaawo amasasi go gabadde gafuusa amasasi nenga ekiriwo kati security guard yejje mu bulamu bw'ensi eno mu Kampala. Okusinziira ku sources mukwano gwange zo ziraga nti kino kibaddewo wali ku Lumumba Avenue awo mu Kampala ku kizimbe ekimanyiddwa nga Mokwas House era nno awo wabadde ensasagge era nga wetwogera kati ye poliisi yalabise dda mu kifo ekyo era nejjawo omuntu oyo bw'atyo atwalibbwa emulago okwongera ate okuba nga ate yeekebejjebwa. Jjukira nti tewayiseewo na nnaku ziwera 3 emabegakaawo omu ku basecurity guard ababadde ettololo eyo munnange yakubye guard munne ebyasi ebyamujje mu bulamu bw'ensi eno wabula ono yagombeddwamu obwala n'akwatibwa era yayambiddwa ku oyo eyabadde azze okuuma mu shift eddako mwanatu n'ayambako kubanga ono akwatibwa era wetwogera ali mu mikono gya poliisi wabula ebyembi ebiriwo ono leero yeekubye ebyasi kitegeeza mwanatu akoze suicide wabula poliisi tenaba kubanga ate efulumya reports entuufu lwaki ono akoze ekikolwa ekyo. Jjukira nti n'emabega kaweera omuyindi yakubwa amasasi era ono kigambibwa mbu bafunamu obutakyankalana nsonga za kasimbi bw'atyo omusirikale n'ava mu mbeera era yamaliriza afulumizza amasasi agaweerako ddala bw'atyo n'ajja omuyindi mu bulamu bw'ensi eno. Awo nno tusabire ddala Mukama Katonda alabike ng'ate abaako engeri gy'akyusa embeera eno. Butereevu oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Gwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga awo nno tutambule ffenna. Nsaba Mukama Katonda abankuumire mweraba.